mu bakadaama abakwata obusente bwammwe ne mugula obupoloti obw'emitwalo poloti 105 miliyoni 16 bakadaama abali ebweru n'abavubuka abato abakwata obusente ne muzimba obuyumba bwa bisenge 2 abamu nga mulina bakazi kyakisiraani nnyo omukazi omuwala myaka 24 n'azimba ennyumba togenda kuwasa musajja omuteeke mu nnyumba kitegeeza olina kufumbirwa kati ennyumba ogenda girekawo oba omusajja ogenda muyita kukubira omwo emiggo amagezi gemba wa mwandibadde mugenda bitundu eby'omu byalo ne mugula ettaka eddene ne mutandika okulima omusajja gwe ngendo Balaga yali Dubai nga naye kadaama n'afuna ssente bw'afuna ssente n'akomawo n'azimba n'atandika okulima emmwanyi ate baamuwaza bwereere 4 acre models temuzimanyi system temugimanyi mu Sevenomics temumumanyi OWC temumumanyi PDM temubimanyi ebintu byonna bikwatagana gavumenti wabala Kyagulanyi bw'abazze e Dubai n'olaba abavubuka nga badduka emisinde bagoberera basama baleekaana ojja kuweza emyaka 40 nga oli musiru akaddiye kyokka nga olwaliro opportunity ezikola ssente zikola weziri kwata miliyoni 15 genda ogula eyika y'ettaka teekako emmwanyi genda osabe endokwa ku OWC operation wealth creation office ezikuli mu kitundu kyo sabayo emmwanyi sabayo kkooko sabayo ekitambula naawe yongerako obusente buwokulaakulanye okusinga bonaagula olutaka olutono n'otandika okubeera okwo ozimbyeko obuyumba apangisa tebakusasula ng'ate n'ekira tolina kyapa kubanga waliwo abantu abagutunda ettaka nga tiriko byapa njagala mwebereremu ekigambo okwebeeramu ekituufu kwe kulowooza gino emyaka ffe tuli mu kukola mutuvuma mutujerega osanga omuntu alina TikTok eriko abantu emitwalo 10 naye yeebuuza ekitegeeza nti baba bannakuba nno abantu abo bali mbafunyeemu nti ekyamakulu ekinnyamba oli natakirowooza n'agikozesa okupostinga ebya Besigye manya fuli Besigye googerako mugagga gwe oli munaku omusajja ono mumulabe. A young man Shifa in Wiego village, Choga Palish, who returned from working as a cleaner in Dubai. He received 2,700 coffee seedlings from OWC, which he planted on 6 acres of land. All the seedlings survived, and he is expecting to earn 100 million Ugandan shillings in the first harvest. Amanya gange nze Kyona Shifa, ow'ekyalo Obuyego, Gombola Kigandalo, Mayuge district. Emmwanyi zo nafuna inspiration okuva mu gavumenti nga bayigiza abavubuka okola naddala mu kulima emmwanyi. Like nali ku kyeyo ginajja sente entontono nengula ettaka lineeno gavumenti nempa endokwa z'emmwanyi za bwereere. Subidde okuzimbako ennyumba ennungi wali ewange wembeera n'okukola okulunda enkoko funyeko n'ente mbere nga nzijjamu manyuwa waazo ndabire emmwanyi zange zino bulungi sewo. Emiliyoni 3 nazisukka sinza kola mulima ate nga just eke empa miliyoni 10 after myezi ng'ena ate nzigire ku miliyoni 3